owa NRM ensonga ziwuli kibalama ne mukulusi wakugambye ekimezi baitaga ensonga zitambule nga bazaagala baba no bava ku mulamwa people power yali yabawudisa yali mu mateeka banyala bakola obufumbo nayo bali bakola endagaano nayo naye kati bituusenga ensonga eno kubanga ebatija abalabi ba STV mwenna niyongera nateera okubalamusa n'okwebaza kubanga muli naffe kati ku nsonga ya mukulusimbwa omulangira Kagombe muwuliriza bulungi ate nze muganda wange si gwe gusoose okuwulira endoliite naye nze mu bintu bino byonna gye ndabamu kiri ekintu kimu nti bannaffe ne basoma batya ne bafuuka balooya nabagamba nti omuntu bw'asoma obwalooya ne bamutikkira tebamutemako omutwe gwe ne bamuteekako omulala buli gwe yazaalibwa nagwo era gwasigala nagwo bw'abanga wenda osoma obwalooya ng'oli mutemu mu mutima osigala oli mutemu bw'oba wasoma obwalooya ng'oli mubbi osigala oli mubbi era bakutikkira diguli ey'obwalooya oba first class oba upper class oba ki oba pass degree mu mateeka naye ng'osigadde oli mubbi bw'oba oli mukulupya ng'oli mukumpanya oba oli muli wanguzi ne bw'obeera nga bakutikkidde obwalooya osigala olina emizeegyo kaŋŋambe ne bw'obeera mwezi ne bakutikkira obwalooya osigala n'obwenzigo obwalooya tekukugisaako kiri kyolina kati ekindeetedde ekigambo ekyo nti abakulu abeetooloolera mu nsonga z'okukyusa ekibiina kino ekya NUP ababuzaabuziza muzeeyi Kibalama n'atuuka n'okwagala okuzirika n'okwagala okufa ennaku balooya Kyagulanyi be yeesibyeko okuli Balobongoya okuli Bakatana okuli Baseggona okuli baani Bampuuga Nsamba abayingidde oluvannyuma nga n'endagaano ziri zaakolwa ne batandika okukolesa obukujjukujju okukyusa ebintu byonna okubijja mu mikolo gy'abannannyini kyo kino nkimanyi nti NUP bajja baffe tetuli wamu kubanga bajja baffe era bakuwambako ettundutundu ddene nnyo erya Buganda ne baliwambula balina ababaka abasinga obungi mu paliamenti be bakubya n'oludda oluvuganya gavumenti naye obunene obugagga bwo n'ettutumu lyo olifunye oyimiridde ku bubbi oba olifunye ng'oyimiridde ku bwenkanya nga bwe mubadde mweyimbirira nga mugamba nti mwe muzze kukyusa nsi mulage abantu ensi bwe yanditambudde bwe tutunuulira ebiwandiiko mukulu nga bwabiraze ne Kibalama abyogera bulijjo ne Ssaabawandiisi wa NUP oluvannyuma eyakyusa okulebeze n'afuuka Chief Administrative Secretary oyo aba mukulu nnyo mu kibiina badde atugamba awo nakati tebanamuwa ofiisi yewa kyokka nga ekibiina bakifudde ekyamaanyi bagaggawadde bonna kati bonna bagagga bakungu naye obugagga obufunye ng'osinzidde ku ki ku mazima n'obwenkanya oba weeyambisizza okuba nti wasoma amateeka n'oyingizaamu obukumpanya n'olukujjukujju n'okola kubanga bangi abazeeyi baffe abakusajja abakulu bagenda ne bakwata balooya ne babateresa ebintu ebiraamu ne babateresa ebyapa ne babateresa ebiwandiiko eby'obuvunanyizibwa naye lukyalumu n'akyusa ebintu ebyo nze mbadde mbiwulira naye kati olwaleero ntandisa okubikakasa nga mbiraba nti ddala omuntu looya bakyusa ebirambo by'abantu bakyusa ebiwandiiko bakyusa ebyapa nga baali muteesa nga bamwesiga ne bamugamba genda mu kooti omboleza ettaka lyange lino omuzeeyi amwesiga n'atuuka n'abikyusa kati kyekiriwa ensonga za NUP bozogera kwali okubira ng'oyogeza buvumu era ng'oyogera n'ekyoga obusimbakaamaanyi obadde okyogera nnyo wanene ku mpewo wane NUP mulina ababaka bangi abali eri naye nga bamu era ng'olaganya nti NUP temulina buzibu nayo okulaga nawe kuli bulungi omuteyeebuuze nti ensonga eno mukulusimbwa gyalabisa okuba aleeta olwaleero mwe mugire mabega ennumye lwa nsonga mugire mabega tetugiri mabega naye batukozesa loosi wampi naye abantu baffe mu NUP betwateekayo nga tusuubira nti tuli mu kintu kituufu kubanga era bulijjo ekiwangaaza gavumenti Wambega twateekayo Wambega baffe nga tumanyi kintu kya ddala nga DP bwewatwegiraba eyabano bwetwagimalamu amaanyi era nga tweyambisa obukudi waffe obwa Bambega netugenda netuteeka Bambega mu UPC ne mu FDC netubikkakkanya nga tumanyi ne NUP twagiteekamu ensigo yaffe nga tumanyi tuteekamu kintu ekiramu kati tutuusa okwejjusa kubanga bwe binaagenda mu mbeera eyo oyinza okwegamba ababaka baffe naffe be tubadde tulinayo mu NUP
nga nabo balugendedde. Kati nze kyenvumirira era kyensaba bannayuganda bakakase nti Museveni musajja nnyo. Oba bamuvuma mu myaka 3 ne batandika okumuvuma bino na biri naye ng'era olaba afuubanga bw'asobola okutambuza ekintu. Naye abasajja ne muyimirira ku kintu nga bannannyikyo bwe mwakinyagako bali mu maziga bakaaba. Ne mutasobola kudda mabega gamba nti bano abantu bwe tugaggawalidde n'abamu mudduse mu bibiina byammwe ne muweesoga ekibiina kiri ne mutandika okutwalayo amagezi agagamba nti bwe tunalekayo abantu kano kibalama ne banne bajja kufuna bye balabikira tukasikeyo. Nze mu kino nsaba gavumenti gikubira omulanga wadde bano balwanagana naye kituwadde okutegeera nti bunafu ki obuli mu bitongole bya gavumenti. ensonga nti nno mukusongamu mukirimu abeenaali wa gavumenti tukulembera esobola okuba ni mukulu atunudde bulungi nti abantu bajjawo nga tebali mateeka naye nebiwandiisibwa obunafu lwaki byawandiisibwa nga tebiri mu mateeka gavumenti ekkiriza okuba tibibeera kusimama mukirimu. Webale nnyo obuvunanyizibwa bw'okuwandiisa ebibiina butwalibwa gavumenti. Tetujja kyegana fe tuwadde mu buyinza emyaka 3 n'okusobola. FBC fe twagiwandiisa. Jema yawandiisibwa gavumenti eyaffe eri mu buyinza. N'ebibiina ebirala byonna biwandiisibwa si kyekyaba nekisoose. Awo twandibaddewo obuzibu. Naye ekituluma ebibiina byonna ebiwandiisiddwa ku mulembe gwa Museveni gavumenti yebadde mu buyinza era tebikoze bubi. Naye bwendabidde obuzibu nti tulinamu owetaaga okutunuulira ennyo bwe buntu omukulu ono bwayogedde obutuli bwendaba nti mu electoral commission wandibaayo abantu abakyamu abakonayivinga oba lwa ssente influence ya ssente oba influence ya interest mu kibiina ekipe kyali kikolebwa ne babamu obuntu obutali butuufu bwe bakola ne babuzaabuza management enkadde nga balina interest mu management empya eya NUP. Awo ensabira nti gavumenti ate nze bujjo mbadde nkimanyi kubanga tuyinza kuzaala abaana ne bozaala abaana nga gwe bonna gwobazaala mubaamu ayinza okuba nga yeetoolatola nga mubbi, mubaamu ayinza okuba nga wampisambi akuba banne, mubaamu ayinza okuba nga mwenzi ngamba nga bakuze, mubeeramu n'omuntu gwogamba nti ono omwana wa lugambo. Kaakati ne mu management ze institutions zaffe gavumenti eteekwa okuyingirayo erabe waliwo obunafu obwakolebwa, waliwo connivance eyakolebwa mu bukyamu obukosa ekibiina ekiki ekyali kiyingira nga beegatta n'abeeyagaliza okuwanga ekibiina kya NUP okukijja wali okuyingira mu buyinza bagende ne mu registration ya company banoonye waliwo obunafu obwakolebwa nga bano baluwongoya ne bannaabwe bakolagana nabo okubuzaabuza management ekadde okugibbako ekibiina. Ekintu bwe kijja okugwera mukubuulira amazima bwe kiba nga kivuddemu obulyake n'obulyazaamaanyi n'embuzi n'obubbi ekibiina kya NUP kadde kiriiwo kigenda kubanga bwe kiba tendagaano ekoma ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu guno gwe tulimu guno omwaka gwe tulimu ndowooza oba ku Mande oba Lwakubiri kiba kitegeeza bagenda kuddamu batuule batereeze endagaano kati awo bano we bajja okuleetera baloyo oba bapangise oba banaabajalanda oba banaabajawa abakugu balyoke balabe ebikumi ebyali bulugu abadde eyeetoolooledde mu kintu ekyo kati oyinza okwekanga nga awo bikomye. Mukulusu Faruku NUP enjogera ya bulijjo mukulu Jebbi bwatugambye tekyaliibwa teriibwa kyekinvagawo ensonga eyo gwe nga mukulaba okuko mazibanga tumaze ngogoberera obufuzi b'ensi yatuganamu n'okuba nti ensonga zo zigoberera ensonga eno mukulu Simba jatudde olwaleero kyekinvega wa era biggwerawa era bwekibanga omutuufu NUP tekyaliwo olwo yagita ku tiketi ya NUP alamulwaki nayanza nnyo moderator n'oluvannyuma lw'okuwuliriza abakulu bano bombi naye ndowooza nzikiriza mwami Kabombi ndyoke nkugamba ebigambo bino bwenga obumu okusookera ddala nsaba okiyige leero nti mu nnimiro ya sitaani tebasigamu birime ebibala buli kintu kyonna kyosiganga nayo kisigira mu nnimiro ya sitaani tosuubiranga amakungula amalungi ekyo kimu. Ekyokubiri
obanga olyanga ku lujjuliro ne sitaani era oliisanga fooko mpamvu ebyo ebigambo bikusibiridde lwaleero. Lwaki njogera bwe ntyo? Okusooka ampuliriza muganda wange Jebyonu ng'akuba bulatti kubanga ayogedde ekibiina kya DP bakiteekamu bambega bakimalawo. Indeed nsobola okukkaanya naye kubanga naffe waffe tetuli tulwanagana teteredde neFDC era tekoze eki kubanga byonna bikoze eki UPC yo bagimalira ddala gye natandikiddeko wano nti yeeri mu bufumba naki naye nebino byonna byonna ng'oyagala okubitegeera tobitandika kati era nebino birudde yadde ne Mwami Kagomba atandikidde mu mwaka gwa 2020 naye nze neebaza Katonda neebaza Lukwago Erias oyo Lord Mayor w'ekibuga Kampala neebaza mukadde wange Semwogerere awamu ne mukadde wange omugenzi Sebaana Kizito. Ffe twayingira ebyobufuzi nga tuli bato mu kibiina kya DP wansi wa UYP ebintu bitono nnyo nnyo wano bitasobola kukolako analysis ne tubitegeera. Mu mwaka gwa 2025 ekibiina kya Nuru bwe kyawandiisibwa 25-24 nga bawandiisa political parties era waliwo contestation yali y'amaanyi okuta ebibiina by'obufuzi era twagenda okuva mu eyo contestation ng'ebibiina ebimu bizize okugenda mu referendum eyali ey'ejjuba abampuliriza oba mubijjukira buki bulungi. Mwami Museveni ebibiina bino ebinene ebimu bwe byazira n'akolagana n'ebibiina ebitono okusobola okukola credibility oba okuwa credibility eya process eyali egenda mu maaso. Mu ebyo ebibiina ebitono ebyetaba mu referendum ng'ebibiina ebinene bizize ne kino ekyabano mwe kyakola ki Secretary General Biden ebibiina tebyagenda mu referendum ekibiina referendum yalimu enju zaali bbiri ebibiina byagenda okuwandiisibwa nga tumaze okuwangula nedda njagala kuwangula kubanga tuyigirako mbuuziza nti muwaayidde mu referendum eyo tebeetabaamu ekyaliwo mu biseera ebyo bwe twali tugenda mu referendum ey'ejjuba ebibiina by'obufuzi byali bimaze okuteebwa ng'era biwandiisiddwa ebyo ebyali birina okuba nga biwandiisibwa ebyalina credibility okwewandiisa. Mwami Kagomba olwokuba twagala yamba batuwuliriza ogenda mu referendum ebibiina byali tebinnateekwa kuba referendum yalina kibuuzo ebibiina tubite oba tubireke era abapromotinga okuteekwa kw'ebibiina mwene enkola yali egenda mu maaso Museveni abitangagamba nti ekibiina kitulenga ku 3rd floor eya Sky Complex nga no tudde mu TV netekisukenga madaala wali agakino ekizimbe mu bwempimpi nti ebibiina babite netebikiriza bagenda mu bantu kola ki cooperatinga ebibiina nga DP ekyange nekizira nga kiga nti eyo enkola tepromotinga democracy ebibiina ebitono olwokuba nabyo byali byagala okuvaayo birabike ebimu ku byo byagenda ne byetaba mu enki mu nteekateeka eyo ndi mu kuwa bantu ekibiina kino wajje kikoze ki wajje kiva okutuuka n'okikola ki kiri olwaleero. Kakati njagala okugamba muganda wange Kagomba mugenda sanga obuzibu bw'amaanyi nnyo mu nteekateeka eno. Ekisooka musooke mujje mu mayindi yammwe kati nti muli mu kwogera ne Honorable Kyagulanyi ne Rubongoya ekibiina kati ekya National Unity Platform nze siina buzibu ndabye ne ku kaadiyo ng'oli namba 7 mu kibiina naye kati ekibiina kyafuuka ky'abantu naye obuzibu bwendaba buli bumu nti wano tufugibwa gavumenti ey'obwannakyemalira ey'abamwami Jebyonu era gavumenti eno eyannakyemalira yegenda okusalawo ani ku mwani anaaba omutuufu kubanga kakati naye eraba nti waliwo ekibiina kye bayita IPOD ekibiina kye bayita IPOD
kisasula ebibiina okusinziira ku presentation eri munda mu parliament. Buli mutwe gwa mubaka wa parliament ali munda mu parliament bamusasula miliyoni za Uganda 5.2 buli mutwe omwaka. Bw'ogatta ababaka NUP beeyina ababaka 60 bali 57 obeera mu buwumbi 3 financial year. Kakati teriyo muntu nga nakyemalira asobola kuwa buwumbi 3 ng'omulwanyisa tagenda bukuwa naye kikyagenda okukola agenda tunula katozi n'enjuzi ng'akozesa nabiwandiiko bino bye bakwakwaga bavuddeyo batandisa okulwanagana. No, tebiriimu butuli eno ntegeeregana basobola okuddamu ne batula ku mmeeza ne bakanya ne bakanyiza badde njagala kusaba moderator ensonga gye tuli mu kunnyonnyola nsonga y'abannansi era nze njagala kusaba muganda wange Mwami Kagombe ne Muzeeyi Kibalama ne bannammwe nga bwe mwagamba nti enteekateeka eno mwagitandika mu mwaka gwa 2018 nonnoze obadde oyogera ku people power. Nze people power nagitandika mu 2017 yenze omu ku bannabyabufuzi abaasooka ekyaddondo mu kalulu ka Kyagulanyi munnabyabufuzi ngenda okutuuka nasanga omunnabyabufuzi omulala atya bamuyita Sam Lubega Mukaaba. Abalala bonna nga bakyaganya omwegattako nze nembeera munnabyabufuzi asooka nga Sam munnabyabufuzi okumeka omuntu omulala eyatwegattako yali Frank Gashumba atali mu byabufuzi. Ffe twakola enteekateeka eyaleeta Kyagulanyi n'amala n'awangula obubaka bwaki era nze nakolanga emuziwalaaleze ezakolaki ezasooka. Ensonga ndala nnyo ze nange ezaŋŋaana okuyingira NUP kubanga nze sikkiririza mu byabufuzi byakuwetaaweta ekintu bwemanga nkikiririzamu kimirako nti kino kyakola ki mukulusuna ensonga gyewava mulokujja kubisa kubibiro amakoona wenyini mukulusimbwa byageddeko sige makoona ge matuufu. So bino bye baliko ebirala njagala kugamba njogeranga munnabyabufuzi byendaba bino babikanyako nga bali mu kisenge era wano byatayogedde atulaze endagaano nga bwe zigamba naye tayogedde ku byanfuna tayogedde ku byanfuna era ono seetaaga amale kubyogerako manye nti kiri kimu ku bibayomya kugambye nze ndi munnabyabufuzi manye ebintu ebyawukana n'ebyabalonzi bibamanyi kubanga abalonzi tubabuulira katuno ku byetwagala bakole ki bamanye. Kakati njagala bategeezaamu abalonzi ababeyo ne mulowooza nti people power our power ekimu ku bikayanja bano buli obuwumbi 3 kati buli financial year NUP erina ababaka 57 buli mubaka ekibiina kya IPOD kimusasulira miliyoni 52 buli mwaka gata miliyoni za 52 emirundi 57 gwatuwuliriza eyo oba otandikira okujajinga eno kwebetukola ki. Kakati bano bali mu kulaba nga sente zijja mu ngalo zaabwe sente zirina abala zikola ki gye ziri mu kulaga sigana information naye ezo kikyenjagala okugamba. Njagala kusaba muganda wange Kagombe ne bannammwe temufaanagana n'abalwanira mu bbanka. Gwe bw'otwala eŋŋumi mu bbanka ku mwembi tekuliko afuna sente era bbanka eggalawo bugazi nga mwenna efulumya esente zo zisigala muki munda. Yadde bino birimu okulwanirira abantu naye abantu mubannyonnyole nti n'ebyenfuna mwebiri abantu basobole okubawuliriza obulungi nga babakola ki nga babagoberera. Nange nnyina okusoomozebwa nzikirizaamuko nti bw'otunuulira kati olwala ekibiina ky'NUP ekibiina abantu abakifuga kati abakirina be bantu abapya. Mwami Kibalama musajja wattu nga Mwami Kibalama siraba waayiga kubanga etteeka erifuga ebibiina by'ebyobufuzi biri kiriya pulezidenti jenu ne sekuritale jenu ne treasurer yeyingiriye ekibiina era bwemuba musayininga okugyayo sente zo kubanga IPOD sente ze ziweereza electoral commission neziteeka ku akawunti y'ekibiina. Kakati ono Kagombe takyamanya ddi lwe bajjayo sente Mwami Kibalama takyamanya ddi lwe bajjayo sente tamanya nabazifunye ddi. Njagala okubabuuliramu abatula bakama bange ekiyombya bano sente tewaliwo nsonga bayinza okwongera ebyobufuzi byonna n'ekiyombya bano ki sente. Ono Kagombe si musiru ne banne batambuza mafuta bamanyi nti kati gine koota ya palamenti ewedde kuba sente bazisindikira mu kotale buli myezi 3 sente bazisindika ku edikoota buli myezi emeka 3 sente zeziri mu bakola ki naye njagala basaba katono nnyo nga mmaliriza bannayuganda mwembi temubalyamu lukwe balina essuubi ly'amaanyi mu kintu kye bayita byoba mu kintu kye balina NUP
era bo ng'abantu balwana kukitereeza nsaba nammwe mwekole ki mwetereeze oyagala information gyebadde omuwa naye ng'omuwa information ebyenfuna si bye bireese obuzibu kuba bikonyeeko weebale nnyo muganda wange Mulangira Ssuuna alambuludde bulungi ensonga ze omanyi nze njawukana nnyo n'abantu abalala bwe tuba nkudisikasinga ebintu by'obufuzi mpa credit where credit is due. I disagree where disagreement is due. Naye atanyiza bulungi wabula ate kyesaagala nnyo kuba nti tutwala nze bwe twali nga tukola omukago guno ne Mwami Kyagulanyi of course ekibiina njagala tutunula emyaka 16 down the road nga tuli ku steering twali tuteekamu ssente mu kibiina awatali gamba nti ssente ezo zaavanga mu gavumenti kubanga without representation in parliament omakinga sure nti ekibiina kyo kisurvivinga at whatever cost nga gavumenti ekuwanvu jjonga eno gye tugamba olwaleero Mulangira gyagambye nti oba oliawo yetusitudde okubanga tutanula okubanga tukola ki nga tuyombagana olwaleero bwembanga obukulembeze bwa Mwami Kyagulanyi bwe nalayiza mu bukulembeze obwo nafuuka senior administrative secretary bwe kyogamba nti emirimu gyo embanga nkola emirimu gy'ekibiina sisasulwa omwaka mulamba office sigituddeemu naye nga ndi constitutional made nalondebwa bulondebwa nga naye bwe yalondebwa okubeera ki president so kitegeeza nti bwembanga nvaayo okukaayana ku kino nga ndaba nti waliwo ebitagobereddwa ate nga tebigobereddwa constitutionally and memorandum wise then sirowooza nti tubeerako ensonga yonna egamba nti tugenda kukosa bannayuganda wabula kyetwagala ennyo bannayuganda naffe batufune sayidi eyaffe nti tulina omulimu munene nnyo gwe twakola okufuula NUT olwaliro kyekola ki they should not discredit us batunulire ng'abantu abanoonya obunoonya ssente naye ekibiina bwe kiba nga kitambula bulungi gyenna ne bannayuganda bafuna essanyu lera katono olwaleero n'agambye nti ebibiina amateeka agafuga ebibiina tewali nti we kiwandiikiddwa nti ekibiina kinaakulemberwanga secretary general ne president constitution eno gye nina mu ngalo njagala nkusomere article 1 bbiri zokka bwe ziti Article 5 of our original constitution says, which has not been amended, that the party shall have a party president as a flag bearer, who shall hold the following powers and responsibility within the party hierarchy. Nti ekibiina kinaabeeranga n'omukulembeze gwe bayita pulezidenti era pulezidenti ono yanaabeeranga anaakikwatiranga bendera mu kuvuganya okw'okulonda okwawamu nga Mwami Kyagulanyi bwe yakola era pulezidenti anaabeeranga n'obuyinza buno mu mitendera gy'okufuddukanya ekibiina anaabeeranga political anaabeeranga diplomacy anaabeeranga ne omulimu ogw'okwadvisinga obukulembeze obuddukanya ekibiina kono nakukakulu okwadvisinga obukulembeze obuddukanya ki so si nti addukanya ekibiina kankusomere article eno eyokubiri advisory to the party leadership the party president shall be elected at the National Congress every 4 years of Parliament. Okay? Article number 6 of the party constitution. The party shall have a vice president, stroke party leader, who shall hold the following powers and responsibilities within the power hierarchy: management, administration, finance, and information. The vice president will have a veto of all party matters. In this shall include control and responsibility over the national secretariat. The vice president will further have responsibility to oversee what goes on at various regional and district levels. Secretary General tatuza mu biwandiiko bino byayogera bituufu naye ono si politics kati ono ali mu mateeka nze nkugambye ekitabula abantu bagende batuule bakanye ku kintu eki mbadde ngattamu wano ku ssente ziva mu aigulu ekibatabula bano kuli obuwumbi 2 ne miliyoni 964 ezo ze ziri mu mateeka tezibuzaabuzibwa nti oba tezazze nga tekuliko ssente ziva mu bazungu ze bakufaninga kibiina ezo ziri wano ziri mu bajeti ya Uganda kwe ziva in fact era obuzibu obuliwo ennaku zino abantu abe twogera ku bino ebintu bamanyi ti oba people power tefunirako yadde nanuse ddala n'ekikumi n'ekimu njagala bategeeza naffe mu DP sente tuzifuna era olumu ku lutalo luli oluva ku zino ssente okukola ezajja gye ziri definitely n'ebyaleemu ssente zino bo balina obuwumbi 10 kakati njagala kusaba njagala kusaba mugende mutuule muteesa kweno naye bannayuganda temubajjamu olwaliro njagala nkitegeeza eggwanga lyonna
naawe muganda wange Ssuuna onfune bulungi mu nsonga ze tetugaanangako kuteesa tuli bantu abawuliriza era ensonga lwaki twakwatagana ne bannaffe nga mwe mubalemeseza okuyingira ewammwe kubanga bagezaako okuyingira ewammwe neffe ne tugulawo geti ne bayingira ekikulaga nti tetuli bantu bankwe twagala nnyo okuteesa eno ebbaluwa twagiwandiikanga ennaku z'omwezi ng'ennaku z'omwezi 9 Novemba 2020 nga Mwami Kyagulanyi kyagabana kugenda ku nomination oba yali amaze okunominatingwa nga 3 ne tumuwandikira ebbaluwa eno twawandikira party president National Unity Platform nga tumugamba nti engeri gye mukuttemu ebintu si ntuufu that was last year so kitegeeza nti tubadde tugoberera ebintu bino ng'ate tetugenda mu media era tubadde twagala nnyo kubanga tuteesa kubanga fenna we tugenda okufunira emirembe bwe tutwala obuvunaze ne tubawandiikira ne batatuddamu what does it imply mukulu Jebbi nga tuba ku nsonga eyo mukama wange nze era nzirayo ku mulamwa buli okuba nti twavuganya n'abantu ono kyatukwatiriza ngu tuyinza okuba nga ffe tuyina essanyu ku bantu bano okuba tibalwanagana ebyo si ssanyu lyaffe okuvuganya n'abantu naffe twagala nnyo okuvuganya n'abantu abalina ensa era ne bagiba mipiira gya bika oba emipiira egy'amasaza kangerezeko ekyo kubanga ffenna abali wano mugitegeera bulungi saagala kuvuganya na muntu nti ekika ky'empologoma kikubagana n'ekika ky'emmamba ate nga mutaddemu omusajja ow'enkima ekiba kitegeeza eyo lingi mugyonoonye era tubakunaana kati nze nali njagala nnyo okuvuganya n'abantu NUP nga tumanyi kuvuganya n'abantu abali credibo nga abantu bakola ebintu mu mateeka mu butuufu naye nga tukizuula nti twasamba ab'empologoma twasamba n'abe mu mupiira gy'ebika twasambamu n'ekika ekyengo nga mulimu ab'engeye kitukola bubi nnyo era kitukosa ate ng'abengeye abakiyingiramu beegatibwamu n'abeeyita balooya ne bazanyisa omuntu ow'engeye ne bamucyangacyanga nti n'amanya weyite kanule osobole okufiitinga kayine tukizuula oluvannyuma kati n'olwekyo fe tulina ennaku naye nze era gavumenti yange ngitunuulira lwa nsonga emu fe tuli mu buyinza kati emyaka 3 n'okusoba wadde egy'ebibiina giri 15 gye tumaze mu buyinza nga tufugira mu nkola y'ebibiina naye era kitukakatako institutioni zaffe ze zitukanye ebibiina ebyo zibikyekinga IGG n'ebitongole ebirala ebikwatibwako nga SID naki bagende mwangu nnyo bayingire mu kintu ky'abano tebabaganya na kuteesa okizuula ng'ekintu ekyo bakikolamu obukyamu ebyo kubanga kirabika kirimu enguzi okugulirira ebifo ebitali bimu abakulu ne bakukusa ekintu kano kaagamba olwo waliwo bye beekanga ne babuuza byajja bitya kati mwandibaamu enguzi mukulu Jebbi nga ensonga ebyo bivuddeko ngenda kuba omugala waffe gwatwaba ngenda kugendako mukuumula katonda ne tudde naye mukulu agenda batuta amasimu gakwogerako naffe era nga olinawo otese ku nsonga gy'obuzibenye tugendako n'ensonga endala emu yokka tugende mu masimu toba osigala ku STV katukomeko